Kakati bino nno nabyo mulina okubimanya n'okubitegeera. Senga eyaziza omulambo gwa muwala we Martha Kadaama ng'agamba nti omwana ono ku myaka ena gy'amaze ku kyeyo e Dubai abadde tamuwa ku ssente, bu ssente ze yamuwaako gaali emitwalo 2 gokka ge yalya ku ssente z'omwana ono zaakoledde ku kyeyo. So n'olwekyo omwana ono tebamuzza Uganda senga tagenda kurisiivinga mulambo kuba omwana abadde tamuwa ku ssente. Bannange kino njagala nkibagambe, nze ndi ttiimu Kadaama, ndi ttiimu Mugenzi. Lwaki? Mukimanyi bulungi nnyo nti abantu abasinga obungi bayita mu bizibu naye nga bibatuusibwako famire zaabwe. Mukimanyi famire zituusizza ku bankuba kyey'ebizibu. Obeera e Kampala ng'oli Uganda ng'olinga ng'atalina mugaso ku nsi, kyokka bwe bakulaba ng'ovuddeyo ne weebbulula n'ogenda ebweru ne batandika okusuubiramu ebyengedde eby'amaanyi. Omwana ono Martha Omugenzi buli kimu ky'abadde ayitamu abadde talina wakkaabira. Lwaki? Abadde talina maama, talina taata. Martha abadde tasobola kukaabira ssenga we nga bwe yandikaabiridde maama we nti mpita mu kino na kino kinsumbuwa. Naye ssenga gwe n'ovaayo n'ogamba musimanya togenda kuziika mwana olw'okuba takwadde ku ssente, siri ku sayidi ya ssenga. Era bankuba kyeyo mu Dubai bambi bavuddeyo ne bakola contribution ez'enjawulo ne basobola okuba nti basondera Martha bamukuŋŋaanyiza akasente akagenda okumuleeta okuzza omubiri gwe e Uganda. Newankubadde ssenga agamba omulambo tagenda gurisiivinga, bankuba kyeyo omuli Bakadaama ne Bassekadaama b'e Dubai nawa basonze ssente bagamba omulambo gwa Bridget Martha gulina okukomawo e Uganda. Kama mbaya ni mbaya. Senga oli muntu muzadde, linda omwana ono nkimanyi teyakulira mu mikono gyo. Kyonna n'ekyamuleeta e Dubai tolina kyokimanyiiko. Tomanyi yajja atya Dubai. So ssente z'omubanja okukuwa simanyi oba oyagala zaaki. Olina mwana we nti gw'obadde olabirira, ekyo mpozi ng'okitugamba. Obanga obadde olina omwana owoono Kadaama ng'omulabira nga Kadaama badde takuwa ku ssente, awo oli mutuufu. Naye obanga ssenga tolina mwana wa Kadaama ono gw'olabirira, tewali nsonga lwaki obadde omubanja akasente. Linda ku baana abo bwe weezaalidde bw'oba onenya kubanga bo babo, naye ono muleke. Kakati kansoke nkutuuseeko Bassekadaama ab'enjawulo ng'ate banenya ssenga, then n'abo abasonze ssente okulaba ng'omulambo gwa Bridget Martha gukomezebwawo e Uganda. CEO Mike Uganda YouTube channel kwoli video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Asana bivudde mudda kuba nejja badde bankubira nga bayomba tumanyi ku buli omu agamba kisebo ki Masa mumuleke bamuziike eyo nze namuvuddeko domuresivingira abantu beyo bonna n'ababulooki nze teri agenda kunfuna ku simu yange bonna n'ababulooki nze era wendabe namba eriko plus siinayo wanga alina ezo namba ziriko plus n'ababulooki nze bonna Masa bamuziike eyo nja mukyerako eno ekitambiro kya mmisa kuba naye talina nnyo eno gye yaleseeyo. Ene Uganda buli omu alowooza nze nina ssente za Masa balowooza Masa yampaako ssente ze naziri. Buli omu atunuulidde nze bagamba nze nina okukolera ku by'omulambo. Anjala Masa bukyanga mugenda emyaka 4 tampeerezanga ku ssente. Masa yampa emitwalo 2 ge yampa. Emyaka gyonna abaddeyo Masa ffe abantu be yatwejjako nga talina gwayogera naye. Yamanyi yateeka ssente ze n'abazimulirako anaabalulumira. Bamuziike eyo nze sina gwe ngenda receivinga naawe kati eno message yesembyeyo ngenda ku blocking. Omwana afiiridde ku kyeyo gwe sengaawe n'oyimirira e Uganda otegede n'ogamba nti ono omwana tagenda kudda wano abadde tampeereza ssente. Abantu be Uganda muswaza nnyo mwe mulowooza nti neeno naffe tukola naffe tuli eno tweyiya bweyiya. Otegede omwana yafiiridde wano e Dubai bamuyita Nalukwago Martha otegede oba Desire olwafiiridde wano bana Dubai ne tusonda ssente omubiri gwe gudde Uganda baguziike sengaawe n'agamba tebagenda gulisiivinga mu bukyajje Dubai yamuweerezaako just emitwalo 2 gwe tokola oli mulema yalina okukolerera mwana mujjenga wa akamanyiro mu abantu abasigala e Uganda
fenaffe tuli eno tweyiye obulamu si bwangu. Infact gw'olyako kalumonde olyako kajja akasiike ne bakupiica nako n'okola buli kimu. Feno tuli mu kukola bigaana neza tiketi ne zibula. Abaana bali wano nga yanoonya bunoonya za tiketi. Rest in peace. Nalukwago Martha ogenda kuddayo senga omuzoole. Mwana mutujjeko akamanyiiro kammwe. Omwana mumwanirize mu muzika awumule mirembe. Big up. Naye mwenze mbabuulire oyo omwana omuwala oyo eyafudde Dubai senga we n'amuzira ne bazira omulambo. Abamu baba bakimanyi lwaki twafa. Naye nze neewuunya omuntu asobola okukula nga ffe n'abeerawo mu bukulu n'akula n'atuuka mu myaka egy'entondo n'akusaba emitwalo 5 n'omuwaako 2 n'anyiiga. Kuba statement yokka omukyala senga w'omuwala oyo eyafiiridde Dubai gye yakoze ekulaga bulazi nti senga alina kyamanyi ku nfa y'omuwala oyo. Ne waaba ayinza okuba takimanyi naye statement yokka gye yakoze yeeraga nti buli nkuba kyeyo agenda okujja okukola munnange tulina okubeeguya ennyo. Buli kasente ke tukoze buli womusaba nga tubawa kubanga munnange tubeera tubasaba we tuba tufudde mutunonanga ku bisaawe mukono temutunonanga. I know to do but tomorrow I don't know. Not to neerumira. Maama nga mukisusiza ate bannange betumma ssente. Omwana yatwesonyiwa, omwana abadde ayogera ne boyfriend we. Yerererere mwali mwamumanyirira wali mu kutambuza emmere ng'atuuya n'enkwawa. Nga n'akasajja akaamuzaalamu kamukuba awe mwali mwamumanyiririra. N'asalawo alinnye Kanyonyi just myaka 4 gy'abadde ku kyeyo. Naye gibaluma n'omulambo muguzize. Ekirungi baabagambye omufulooza aba mukwano gwajja kuba tugumbula omu ku omu. Ssebo balina obudde obukuma ekitambiro kya mmisa mu luggya. Tebalina budde bugenda ku Kisawo International Airport kunonawo mayiti. Mugambe kimu omwana twamusse. Nkubanga twabadde tumusaba ssente nga tazituwa. Temutandika kujulira boyfriend oba ne boyfriend ye yamusse naye alinda olulwe. Naye gwate omuntu w'omusaayi gw'omugenzi toyina kuvaamu statement efaanana bwetyo. Kati kye mwagala okutugamba nti kati ffe tutandika okukola bwe tuba tuzze bwe twekolere n'entaana ezaffe. Kye mulinga kye mwagala okugamba. Mama buli muntu agenda okulinnyanyonya jjeene akole. Munnange tulina okubabeerako ennyo kubanga munnange bwe tunaafiira ku kyeyo mwe abagenda okutunona. Wabula senga wansinye. Si mu bubi. Boyfriend we waba amanyi ensonga lwaki oyo omukazi we yafudde. Kati gwate senga wabadde olina kutekinga ize ne mujja omayiti ku kigundi ku kisaawe ne muziika omulambo gwammwe ne mutandika okumanya kiki ekyaviiriddeko omwana okufa. Naye olw'okuba munnange ndowooza mwamusaba ssente n'azibamma ne musibira ddala ente ku ggaali. Wabula bannange abantu b'e Uganda mutwagaliza okubonaabona n'emagombe ne mututuusaayo. Ffe basenga tubamanyi mubulako kimu kuba ba step mother baffe temutwagalangako. Senga talina njawulo na step mother. Ogenda n'osanga senga oleese omusajja ewaka omuleetedde mwami wo biwalaabwe ebiri awo tewaliwo kyali kifumbiddwa n'alyoka akuteera ntaama mu mmere y'omusajja ne mutaamuuka mwena n'ogaayi tubaddewo emyaka gyonna nga 6 nga musajja tannakyala nga tuli bulungi. Lwaki ate omusajja bw'asadde wassenga omusajja atandise kwekyanga bwekyanzi. Bannange baakadaama bannange
mukolere n'emirambo gyammwe bibyo biva mu bantu bammwe. Ensonga za Martha Nalukwago Bridget eyafiira e Dubai ennaku z'omwezi 11 zeeyongedde okulanda. Ensonga buli lukya zeeyongedde okulanda. Wabula kati we bituuse ndowooza kkooti y'abantu ey'ensi yegenda okusalawo ku kiki ekigenda mu maaso. Ekituufu enteekateeka z'okuzzaayo Martha ewaka zigenda mu maaso. Naye amawulire agasoose okuva Uganda senga yasoose kwekyanga era n'okutuusa kati yabulookinze ennamba z'abantu bonna ababadde bamuwa information nti Martha ajja, Martha wuuyo, mayiti ekomawo. N'agamba tali ready ku receiving Martha kubanga Martha abadde tamuwayadde n'ekikubiro eki ebbanga lyabadde ku kyeyo ly'emyaka ng'ena. N'agamba ssente ze yakoma okulabako eza Martha gyali $2,000 ate yali aguliddemu omu ku baana ba ssenga oyo ng'amugulira success card yali agenda kukola P7. So obusungu bwa ssenga bweyongeredde awo n'agamba naye sijja ku receiving mulambo gwa Martha kubanga ne family n'ekika kyonna balowooza nti Martha sente ze nze abadde azirya era buli kimu bakindekedde. Tubadde tukyali ku nsonga eyo, amawulire amalala gakyajja. Waliwo alumbye muganda wange Umaru Yugi Mike n'amuwa information ng'alaga nti ekyasse Martha stress, depression na buli kimu ku sente ze ze yawola omuntu omu. Era omuntu gwe yaziwola balina kye baali bateesezza ne kitatuukirizibwa. Kati ate tubadde tukyali awo ate information endala nejjangeka nti senga omu kuba Martha ow'oluganda lwa Martha oba sengaawe ye yalya ssente za Martha. Naye emboozi eno yonna tukyagigatta, ffe twogera biki biva mu bantu kubanga nze Martha mbadde simumanyi, namutegedde afudde. Wabula bwe tuleeta emboozi eno tujja kuzuula amazima. Mu kuzuula amazima ffe abasigadde ku kyeyo abalaba vidiyo zino twebuulirire tumanye n'abaani be tulina okutrustinga n'ebyaffe. Abamu tubadde nga twogera bannaye famire temuziwa ssente bankuba kyeyo. Abamu tugamba famire muziwe ssente temwesiga ba boyfriend be musanga ku kyeyo ne ba girlfriend. Kati byonna tutandise okubigatta wabula tunoonya kimu bujulizi na kumanya mazima. Ensonga zonna tugenda zibatuusaako, mwekuumire ku mukutu. Nkiwa abasinga obungi mulabye ku nsonga za mwana muwala ono Martha yafiira e Dubai. Mu bintu ebitategeerekeka yava ku mulimu nga bulijjo, embeera ye netandika okukyuka. N'oluvannyuma ne bakubira ambulance yajja ne bamuteekamu naye obudde bwali buyise. Bw'atyo omuwala ono n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Impulidde ku maloboozi agamu nga family emudisowninga nga bagamba omwana ono okuva lwe yava e Uganda abadde tabawa buyambi era nga bagamba nti yababulokinga. Naye nga tewali avaayo kutubuulira nsonga lwaki yababulokinga. Omuntu asobola kuva mu bbanga n'abulokinga famire ye, era omuntu asobola kuva mu bbanga n'abulokinga muzadde we. Wateekwa okubaawo ensonga lwaki yakikola. Ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri, kya buswavu nnyo nti famire y'omwana ono musobola okuvaayo ne mugamba nti temuyina yadde ekikumi kye musobola kuteeka mu muwala ono kubeera nga bazzaayo omulambo gwe e Uganda. Ekyo kya nnaku nnyo. Naye ng'ate mulabye vidiyo nnyingi zitambula ku midiya kuno, abaana nga bali mu kulaajana basondere munnaabwe abeere nga addizibwayo e Uganda. Abatamuyinaako Luganda tebalina we bamuyita, talina gwe yali ayambye, naye nga baana abamanyi kiki kye kitegeeza okubeera ku mawanga bo bali mu kwekolamu omulimu balabe nga munnaabwe adda ku butaka. Njagala okubategeeza mu abawuliriza nga tonnaba kuvayo okubalira mwana oba muntu yenna myaka gye yakamala ku ddungu oba ku kyeyo na ssente mmeka z'ayinza okuba nga ayina. Njagala mukimanye nti omuntu asobola n'okumala emyaka 10 ng'ali kuno yeeyiya bweyiya. Omuntu asobola omala emyaka 3, 4, 5 nga tayingiza yadde olw'ataano ng'ebintu byakola just byakweyiya. Aliwo okubeezaawo just bulamu. Embeera nga yagaana, embeera nga yayonooneka. Ate ng'abantu abasinga obungi ebizibu bino byonna biviira ddala na mu famire. Kyova olaba omuntu avaayo n'agamba nti oyo ya mwana yali yatubulokinga ffenna. Waliwo ensonga lwaki yali yakikola.
N'olwekyo nga mulaba abantu abatamuyinaako Oluganda bali mu kukola vidiyo balabe nti basonda ssente omwana addizibwe Uganda mu abafamire muvuddeyo kaati tyabali tatuwangako yadde n'ekikumi kye naffe tetulina ze tumuteekamu katubakubireko mu ngalo. Njagala okubategeeza nti omuntu ali ku kyeyo awulira nti munne yafiiridde ku kyeyo yamanyi kyekitegeeza omuntu okufiira ku kyeyo era yamanyi kyekitegeeza omuntu okubeerawo waneeno nga tokola. Si buli muntu gwe mulaba ku kyeyo, si buli muntu gwe mulaba nga atudde mu ntebe bw'atyo nti abeera akola. Bangi bali waneeno mwalaba sitole ya Abe ono eyali akozesa b'amalaaya. Abaana abawala bangi bali eno bali mu bw'amalaaya. Tebaba nti bali mu bw'amalaaya nti omulimu guli awo ogenda kubeera nga ogenda wali bugenzi ng'omusajja akugula akwase bintu bya kutoba. Ne malaaya zituuyanira bazikolerera. Negwe bw'ovaayo n'ogamba nti omuntu takuwadde ssente era y'ensonga lwaki omusalidde omusango bamuziike ne ku ddungu muli bakyamu. Abantu bangi bali mu kuyita mu mbeera ekyasinze okubeerera ddala embi. Vidiyo z'abaana muzaba waliwo reset gye nakateeka wano ku page. Abaana simanya kampani ya simanya bikoze bite yabajja ne basuula mu Abu Dhabi. Tebakola, tebalya, tebalina kye bakola. Ne kati n'oyo muzadde we tamanyi nti omwana we yeebasebwe basitalina kyakulya talina nakyali mukolo olwaleero. Naye naye wafiira wano mu bulamu bw'ensi eno nga bagamba n'oyo omwana yali tatuwa yadde olwataano. N'olwekyo abazadde mulina okwekuba mu kifuba. Mumanye nti abaana embeera gye bayitamu naddala ku mawanga si nnyangu. Omuntu watuukira okubulookingira muzadde we watteka okubeerawo ensonga. Abantu abamu muli babi. Abazadde abamu muli babi. Ne b'enganda abamu muli babi. Omuntu asobola okubeera ku mawanga omwaka mulamba ne gukoonoka nga tewali yadde ow'Oluganda lwe yali amusindikidde ku message. Nga message yokka gy'asobola okulaba nga bamugamba ono mulwadde, enkoko yalwadde, ente yagala kuzaala, ezo yokka ze message ze basobola okusindika. Naye omuntu asobola kusindikira message n'emu egamba nti munnange oli oti oli mu mbeera ki. Ne temumanyi bantu stress ze bayitamu. Temanyi bantu bintu bye bayitamu ku mawanga. Abantu bayita mbuzibu bungi. Abantu bayita mu mbeera gy'otasobola na kulowoozaako nti omuntu eyali nnyonnyonya asobola okugiyitamu. Negwe novaayo n'okanga bala ku ssimu yo n'ogamba oyo omusango bamuziike eyo. N'olwekyo mwali badde mwekuba mu kifuba. Olaba omuntu atamuyinaako Luganda batuweereza wano zi messages n'owulira nga kikukutteko n'ogamba message ye kangiteekeyo bambi. Olaba oba waliwo abagenda omusondera afune atisadde yaziikibwe Uganda. Ne n'owulira famire nga bavaayo bakikinala. Muwa abantu aba ebitiibwa. Bampita Mr. Update. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Banyabo ne bassebo tuli wano ku Mpombo African Restaurant nga we twakoledde meeting zaffe ez'omwana waffe Martha Nalukwago Bridget eyatufaako awo ku Alfadani bambi nga teyalwala. Nga mutulaba wano tuli mu community twesondamu ku ssente abantu batukwatizaako abantu b'e Dubai mwebale nnyo mwebalire ddala singa simu omwana teyandibadde takola ki mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Dubai jju mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'oku Union abantu ba Alfadani wabadde asula banneiba be bannange mwekubireko mu bugalo ababadde bawangalira mu luumu eyo omwana wabadde asula banneiba be bakoze omulimu gw'amaanyi batubeereddeyo paka ku ssaawa esembayo kakati ate n'enzira kujja badde akolera tweyanziza nnyo tweyanzege babbosi be omukyala wuuno bambi abakiikiridde tweyanziza ne bannaabalala tuli nabo wano tweyanziza nnyo tweyanzege gyabadde akolera nabo batuyiriddewo omubiri gamba nti batuyiriddewo omubiri tweyanziza nnyo tweyanzege abantu abasindise ssente nga tetubamanyi mwebale nnyo abantu b'omu gurupu gye tubadde twakola mwebale nnyo mwebalire ddala bayinza okuba nga aliwo yatuwadde ssente nga tetumanyi tweyanza nnyo tweyanzege akati ssente zino ze twakusobodde okuŋŋaanyawo bannyabo ne bassebo ziri obukadde 9 mu emitwalo 63 obukadde 9 mu emitwalo 63 abantu b'okukikanula abantu ba Union abantu ba Dubai abantu ba Alfadani abantu ba Baniasi mwebale nnyo mwebalire ddala Mpombo African Restaurant tweyanza nnyo tweyanzege ono Land Road we abadde amusuza
mwebale nnyo aja tuwebale okuŋŋanya ssente mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala finale omwana agenda Masa